Buma we yajja yakyusa music waffe n'emujja wano n'emuyuka kuleeta mbadde nsaba nkuddemu bwenti ssebo tetulina garanti kubanga mu linnya lya Allah situmanyi oba enkya weetuli oba tufa naye ekitutuuzizza wano tuli bantu bakulu buli omu alina amaka ge abakyala n'abaana n'ebyokukola ekituyisizza bannamawulire mu abatudde wano lwa nsonga kutwala ggulire lino kuba ffe tuli bawadde leero believe and you will see. Okay, izo kyashimu tonabuuza the association temukwatako kati bano abantu batakalina manja gakola omukulu misa kisebakuwadenga example teŋŋaŋa nsonga za byabwabufuzi era wano wetuyimiridde bannamawulire basazeewo okubuuza ebibuuzo ebyo lwa nsonga nti ono agambye nti byayingiddemuko kwekukkiriza akatonotono naye nga intention yaffe kyetubadde tutegeeza nti twagala okulaba nti twawula abantu endowooza zaffe ebbiri twawula omulimu n'ebyobufuzi so that omulimu gukole ki gutambule era kyova olaba nti ye talina linnya lino nga bonnalaba Dogoman ye yasigaza liryenga research badde nsaba bannamawulire tuleme kugenda direction eyo press conference yaffe twabadde tugambye nti tubeere ku nsonga eya 29 launch ya office weyanga 29 ate tusobola okuddamu ebibuuzo byonna kubanga ye office eyo wosobola okubuuliza lwaki abayimbi bulabula muyingiridde kino mugenda kola bwe muti ku office eyo naye leero katusaba omukisa ogulanga launch ya office nenaku z'omwezi 29 zo kyonna ebibuuzo time yabaddewo atabuuzizza asonyiwe abasigadde benna mu bibuuzo manager wano bannamawulire abaliwo eyo betumanya aba entertainment tosobola kuba munnamawulire w'entertainment nga tobinyumirwa mwava mu kubinyumirwa ne mugetinga interest eyo okuba nti mukavalinga ebintu byaki entertainment mbasaba waliwo time wojja okubanga yesu oli munnamawulire naye nga tulina bebi gwe tukola ki gwe tulera past mistakes zaffe tuzikole ki tubiveeko ebyo tuzeesonyiwe omulimu gwaffe gusobola okukola ki mbeerewo emyaka gyonna obe nga onkavalinga ekitegedde kibenga nawe osobola okukola ki nsaba ekintu kino association tugiwe biwu kiri positive tusobole okugenda muki abantu batukkiririzeemu mu maaso eyo gye tugenda